Kale tumaniliza aleba Unique Media mwale kuba mubira ku channel eno mwale kubanga mujiraba mwale kuba mu subscribinga mwale kubanga mu commentinga mu likinga mu sharinga waka wafe kituzaamu amaanyi okulabanga waliwo oba oliawo buli we tuteekayo waliwo abajjumbira okuba balaba emirimu gyaffe. Samike gemanya gange era Unique Media kwoli nabagaako eno channel buli program gye tukola ebaamu kya kuyiga kubanga abantu bendeeto bensinga okuleeta babazze kuwabula babazze kwogera nsonga. Tetwogera ku bantu awula tugenda kwogera nsonga ku channel eno era nenzigala ngamba sijja kikyusa nti kweno channel tetuwemula tetutyobola tetuvuma era naawe alabye channel eno naba program ezenjawulo oba olina byotakkaanyiza I think it is civil ogenda ku comments noteekawo ensongayo wabula towemula tovuma totyobola oba owulira nga gwe kyozza okukola komenti zo nsiiba nkyogera ku buli program sizeetaaga. Olunaku olwaleero ndino omusajja munamawulire nasooka omuwulira ng'akola ku radio emu era program gyali akola akyemanya yamba abantu bangi nga nange muntwalidde kubanga bingi ebyabaffere byembuuse nga nabiwulira ku program eyo abasinga mumanyi then abatamumanyi mugenda bamutegeera sinakuwanjula kye tugenda bantogerako olunaku olwaleero kansooke muwa omukisa yeeyanjule amannya ge mutegeere bulungi then tusimbule. Ogamba otya Sebo? Gyendi Same obulamu tebulina tabu Mukama atuwadde ekisa nti tuli balamu. Kati nze nkutegeera naye abali eyo abayinza abamu bakajja ku channel abamu tebakumanyi gwani bwe nazaalibwa Namutumba mu district ebiseera ebyo nga bagitayiganga ekyalo bakitabulange ndi musajja musoga kitange yampa erinnya lya Maganda Henry. Then nenfuna ate bwe namala okusoma amawulire nentandika okukola ku radio ezimu nensigala nga nkozesa Henry naye bwe najja ku Radio Kingdom nenfuna erinnya lya Matiya Kyolotudde naye nga radio gye natandikirako natandikira Capital Radio nengenda ku radio nakolerako Radio Dunamis eri Mukono Minister Tim Lwanga yampa omulimu nentandika radio training ne programming bagita Radio Sese eri Kalangala. Ne tutandika Delta TV nze natandika ne program bagita ebintu bizibu so kakati bwe najja okukola ku Kingdom nakolako ne ku Prime Radio mbadde nerabidde bwe najja okukola ku Gundi okukola ki okukola ku Kingdom 2009 nga Bishop Kiganda agitandika anzija ku Dunamis ye Mukono n'akyusa aba presenters n'atuwa amannya agatali gaffe yatujjako amannya gaffe. Ekintu ekyo nakyo ojja kumpa akadde lumu nja kirambulula nti omusumba Kiganda ba presenters bwogenda nga bakumanyi abantu bw'otuuka eri akujjako erinnya lyo n'akuwa erinnya eddala lyagamba ly'oba okozesa. Oyina kyoyogedde onansonyiwa mu introduction yo okuinterruptinga oŋambye oyina amannya go Henry Maganda muzeeyi buge yakuwa Matiya Kyolotudde nze nganze gye nali mmanyi. Lwaki akyusa amannya gano? Ekintu ekyo tukyewuunya up to now tukyali nti nakyo tukinoonyerezaako tutegere kubanga omusumba Kiganda bwe twagenda ffenna yali badde musanyufu nnyo nti abamu ku ffe twali tulina amannya nga radio erinnya weeriri radio tuzikoledde batumanya abantu yandibadde kirungi nti aba musanyufu nti kwozimbira okwo ne bw'otuuka kugamba saagala kwesa linnya lyo kati omuna ate akuwa amannya gali fane eri omulala bamuyita Bazibumbira eri omulala simanyi bali okwabwe eri omulala simanyi effumu lya mu nsonda bali kagamba amannya agatategeerekeka muntu waabwe simanyi bintu kati amannya ago gakukola kikabiri nage motive baki tetunnakitegeera nakyo twaga kutegeera waaye ate n'amala n'akugamba nti erinnya olikozesa oli ku radio ye bw'ova ku radio ye toddayo dikozesa. Okay, ate yembozi yenyuma buli wembanzi kainaze kukirane wadoncha noliza njala kuyingira mu ekyo nesitegera lwaki abatukozesa ato bungamba nkyuse erinnya lyange nti nsanze nze Samike ayino ngamba kozesa Sami
nompa erinnya eddala mba sikitegeera. Nafuna Matiya Kyolotudde si linnya lyange naye kati olwokuba kati ate abantu lyakwata nnyo abantu olwa program gye nakola nensigala era abantu abasinga obungi bammanyi. So kati bwe nagenda ku Delta TV kubanga Kiganda takukkiriza gamba nti nze Henry Maganda Matiya Kyolotudde, no, gwe ogamba bugambi nze Matiya Kyolotudde. Kati ate bwe nagenda ku Delta TV yo mwami Abe Mukiibi n'abeera nti nkozesa nze Henry Maganda Matiya Kyolotudde, kati nenkomyawo n'erinnya lyange eddala. Kati abantu abampuliza ku Capital Radio, abampuliza ku radios endala zonna bwe nali ku Kingdom baba tebategeera nti yenze. Ngenda kakomyawo programu enagenda maaso mbeke ekibuzo kyenkubuuza ku ekyo ekyerinnya. Kakati ekindeese musajja tumusanze eno simaba anzikiriza okwogerayo naye tumusanze emirimu gye yadda mu bintu bya bulimi, yalima bintu bye naye ekindeese one nasooka kuwulira audio, two then nembako ne video zinalaba ku YouTube okwo ng'olina ensonga z'okgusa. Mu nsonga zo nawuliramu obulumi, ensonga yalina etambulira nnyo ku bamawulire naye nga tunagenda mu nsonga ng'ogamba engeri gye bayisamu bannamawulire mu kyaki mu radio ezili founded by Christian founded radios si zonna naye mulimu embi. One nga tunagenda mu nsonga ziwali oddemu zitunyonyole ku balabi baffe wano aba Unique Media. Kikyofa ne Bishop Kiganda kiri personal oba nedda? Sooka otangaazaako then tutandikiraawo. Neyanziza obuuziza ekibuuzo kirungi kuba nga bw'okirina n'abantu abalala bangi bakirina. Waliwo omuntu omu yampereza ka video yesterday nga kamwagamba nti towalananga akusinga. Kati oli yakampereza naye asabira wa Kiganda nga abantu bakitwala ndowooza nti nze mpalana buwalanyani Kiganda. No. I don't. Sirina kizibu kiri personal na Musumba Kiganda. I think we are different people. Tuli bantu banjawulo mu byonna. I'm a professional mawulire, ye Musumba okitegeera ali myaka gya waggulu nnyo ku nze okitegeera ne baba mukyala tusobola kwagala ku mukyalo omu. You understand? So kati kino ekintu ekyange njagala abantu bakyetegereze kati. I think I should do some clarity here. Ekizibu by the way kyenina sikirina na Kiganda ng'omuntu oba Ssennyonga. It cuts across abantu bangi abasumba oba abeeyita bannaddiini abayina media houses eziyisa obubi abakozi. By the way, let me tell you one thing. Ono omusajja w'ensambya y'omu ku bantu ababba abakozi abannamawulire. Oyo alina radio ensambya oyo ani oyo simanyi. Yes. Oyo naye bebamu ku bantu abatulugunya abakozi. Tebasasula bagira ki byonna bebamu ku bantu bwe batyo. Waliwo n'omulala ono ali Kisaasi naye. Bubuuza ow'Ekisaasi alina radio yali Suubi oyo naye bebamu. Abakozi kuba naye naliyo kujuzaawo tugenze Eyali bintu ya mpita bintu bya fenefene bwe bityo. So bebamu ku bantu abakozi eki abatulugunya abakozi. So nze nvaayo okwogera ebintu bino si kulwange ng'omuntu kubanga nze tebakyangoba mu nju nti rent aweddewo nimbye ndowooza kikyabula kyakulya kirabi. Ndowooza nti omwana wange asobola okusoma nene nsobola okusomesa omwana wange naye nnina bannange abali mu mbeera gye nayitamu nange nze ekindeeta nti nnina bannamawulire bannange abali mu mbeera nga babonaabona babatulugunya nga be bantulugunya emyaka giri emabega okitegeera. Nnina abaana bannamawulire bendaba kati abasula ku zi radio. Gendewo Musumba Kiganda ojja kusanga eri abakozi bannamawulire nga basula mu kyaki. Eri omuwala asoma amawulire yava side eyo mu bende eyo y'omu ku bo. Oyo omwana gwe bayita Mukwasi tasobola kudda waabwe eri ku Mityana Road gye yali asula. He can't. Munnamawulire akolera radio mumulaba ne TV naye nga asula mu kyaki. Omanyi kitegeeza ng'omuzadde w'omwana oyo yamuweerera
n'atunda embuzi, ente, abamu batunda obutaka, omwana asome alabirire bazadde be. Ne kati omwana amaze okusoma naye mwennyini tasobola kwerabira naye akolerera omusumba. Okitegeera ekyo? So kati kino ekintu ekiri kunze zekka nwanira n'abazadde abatunda ebintu byabwe basomese abaana baabwe. Buli bw'osomesa omwana eba investment bwe batugamba. Kaakati investment omwana amaze okusoma najja n'afuna omulimu mu radio oba TV y'omusumba, omwana nga tasobola na kwewanira kupangisa kayumba ka mitwalo 15 asula ku church ate nga alina erinnya. I just want you to think about that parent yatunda ebibye byonna byonna. Nze njogera bino byonna byonna olw'okubanga nze nava mu family enjavu. Kitange yali akola mu kooti Emmengo n'ayingira olutalo olwayita gavumenti eno. Teyavaayo, yali olutalo n'atera okuggwa n'afa. Obulamu ne butuwonoonera ne tuva e Makindye bank etutte amaka gaffe cooperative bank, then twamaliza tugudde na mutumbe waffe mu kyalo. Obulamu bwali bubi. Twagenda okumaliza maama nga tasobola tuweerera, tuli abaana 5. Nze neesomesa okuva primary 7 okutuuka okumalako amawulire ku Umukati. I was a houseboy mu kusoma okwange. Genda ku Umukati, okugenda okusoma amawulire ku Umukati, nagenda kusaba nensinkana director wa Umukati omwami Ogwel, kuba kuva dda ndayagalanga nnyo omusajja gwe bayita Inspector Derrick. Njagala kuba ku TV, njagala kukola bintu bya kunoonyereza. Nasoma ne ba Alex Muhanji, nasoma ne Minister Nandutu Agnes, nasoma ne gundi ono Joyce Bagala, that's my class. You understand? Bano bagundi bano ono waliwo ono gundi omukubi w'ebifaananyi omulungi ali wano ku Martin Road Kayuwa. You understand? Abo batuliko mu maaso. Ono gundi Serwanja, Solomon. These are the people we started with. And they can testify. I was a houseboy. Eyo nkwadde background nti ebintu byenjogera nina obulumi obweri munda. Bwe ndaba omuntu ali azaamaanya omuntu omunnamawulire omukozi, ndowooza nti eriyo bannamawulire bannanga abalala nga baayita mu kusoma na kubonaabona nganze. Ekyo nenkizza wabbali. Nze ndowooza nti eriyo abazadde abatunda ebyabwe ne babyemalako ne basomesa abaana baabwe nga basuubira abaana bagenda balabirira, naye kati nga abaana abo basula ku kyaki ate nga bakolera radio ya Musumba babanja emyezi 6. Kati omuzadde awulira atyo olowooza. Okitegeera? So kati nze kyendiko tekiri personal. Sina lutalo ku Musumba Kiganda, nina olutalo ku Jeno. Ono omukozesanga kibayitanga edda bakitanga litmus test. Kyakulabirako olw'ensonga nze gwenkoze eki gwenkoleddeko. Era gwomanyi. Gwemmanyi. Abasoga bakoba nti omuto yayidde amaadi yeggwa. You understand? Omuto gy'amanyi. Buli bw'aba amanyi Kampala amaadi galega gwe Kampala ng'alengera eri ebire ewala. Kati nze amaadi gemmanyi gye gagwa wa Kiganda na Ssenyonga kubanga be bakintuusizzaako. By the way noono gundi oyo naye yakinkolako naye lwakuba akadde kaali katono owaduna Miss Musisi. So mbimanyi radio z'abalokole zikola ki? Nti zikoleddemu ebbanga ddene. Mbaddeko mu radio z'abalokole nendaba omwana engeri gye bamusala ssente olw'okubanga atuuse leeti ku radio, naye ng'atuuse leeti ng'amaze emyezi 3 bamuwa musaala n'alaawensi taliiwo. Kati lwatuuse dakiika 3 leeti ne bagamba omusaala bwe gulijja tugenda kusala emitwalo 10. Obwo bwenkanya. Otegera kye njogerako? Ku Radio Kingdom nga obanja emyezi 3 radio program omanyi otuuka essaawa nga 2 nga program tennatuuka. Singa otuuka ng'ebula dakiika 3 program etuuke, naye nga omaze emyezi 3 obanja toyina na transport weeyiya bweyiya. Bw'otuuka ng'ebula dakiika 3 wali ne balaba ekitabo omusaala lweguze katulabe gundi wano watuuka sawa wabula yali ebulayo dakiika 4 program yeetuuke, ayo mu musaala emitwalo 10. Bakuwa obusente butono. Kati ate bwebutuuka mu mabanja ate lwe bulijja banoonya buli nsobi wano nga tewasayininga mu kitabo ate nga ku mpewo waliko. Bwe wava ku mpewo nga wano tewajjuzaawo nti ovuddeko awo mu musala emitwalo 5. Bino byakutulugunya bakozi. Kati nze neesiimye olw'ensonga nsobola okweganirira kati naye nkyali munnamawulire era ngakola wadde siri active ku radio yonna. Otegeera? Abaana bange nsaba Katonda mbere munnamawulire kubanga it's my profession. Nze saagenda kusoma mawulire ng'abantu abagenda okusoma mu Uganda nti baamuwa asome simanyi swasa simanyi baamuwa biki. Nze tebampa, nagenda ku kintu kinali nkola ki. Kyenzijukira ku taata wange bwe nakula yali awuliza nnyo music. The Commodores, Mike Jackson, Lionel Richie,
abantu abwe batyo Billy Ocean abo ba Ken Rogers kati ne ba Maywood kati nakula nga njagala nnyo music era owa western era nze music gwe singa okwagala kakati ebyo ne bwe nakula netiga nti ebyo kubituukako njagala nkule mbere nga playinga music ku radio ate ne nkula nga ndabako Inspector Derrick okitegeera wamulabako oyo ojja kubuuza bakadde bannange mjekyenda UBC nga tuleetera omwami Inspector Derrick. Thank you. Kakati bye byansikiriza nze music, the love for music n'omwami oyo Inspector Derrick abakulukulumba mmanyi film yali inspector nga muzanyo bagule omusajja muzungu bamuleeta ku UBC ebiseera ebyo bye byasinga okunjagaza because I love music. Okay. I think ensonga eyo ogikanyiza ogitemyetemye bulungi yali yasobola okutegeera nti obuzibu Matiya nengenda koyesa Matiya onansonyiwa. Bona manya gange. Okay. Matiya tabuyina na muntu sekinomu wabula amuyina kubikolwa ebikolebwa muzimu ku radios ezatandikibwa oba ziri ku musinji ogw'obukulisitayo. Kakati ekyo tuba tukimaze njagala kati Matiya butuufu onnyinyonnyole. Bibi ki bino mmanyi otemyetemyeko ebyo ebyokutema omusaala biki wano ng'obadde onnyonnyola ensonga eyo gy'omaze. Bibi ki bino ebyo ebikolebwa mu kyaki mu radio zino eby'omunda ebikuggyeeyo okulaba naye nga n'ogamba gwe n'ogaane bannaye kisusse. Kakati ennaku omwezi guweze gumu kati ekintu ekyanzijayo waliwo platform emu gye ndiko ey'abaali abakozi ba Kingdom Radio baleeta message nga basaba omwana waliwo omukozi wa radio bamuyita Mukwasi aliyo akolera Kingdom Radio ne Kingdom TV. Yes, he's there. Nga ye akubirira omulanga abantu bamuyambe bamusondereko $5,000,000 atwale omwana we bamulongoosa omutima wano mu Heart Institute Mulago. N'agamba nti omwana oyo basooka ne basa $15,000,000 nga zeetaaga kugenda Aga Khan Hospital Nairobi naye nga nnyingi nnyo kati aba Heart Institute ne bagamba no amutwale bamukolere ku $5,000,000. Kati bwe nalaba sente zino nindabanga sente zino this was too little money. Yes, eri omuntu presenter wa radio ne presenter wa TV. You understand? Nga ato okolera ki? Okolera radio eri Christian, media house eri Christian Foundation. Nkiraba nti kyali kintu kiki tekisaanidde. So kati ku platform oko ne nebuza ne ngamba naye kino ddala kikyasoboka okubeera y'omusajja okolera radio ya Musumba. Lwaki tayogera na Musumba? Otegeera tabanja musaala kati nakola amawulire kubanze noonyereza nekitegeera nti baali babanja ebiseera ebyo emyezi emeka esatu abakozi ba Kingdom omwezi oguwedde. You understand? Bino byoli mukunyana bya mwezi guwedde bye tuliko audio yange girabe video yange yasooka. Otegeera ogwedde si gwa mukaaga ye leero lumu ogwokumeka ogwa musanvu. Yes, ningamba konzino kakati bwabanga abanje emyezi emeka soogera na Mukwasi njogera n'omu ku mikwano gye konze mubuuze ku radio lwaki tasaba advance nga manyi bamusasula oyina agamba nedda tasobola na kusaba advance olw'ensonga akyabanja n'emyezi 3 egyayita. Ati ola oyogedde advance era kugate ku ssente ze kumbe tasana sasulwa. Kakati ne mugamba konza asabe advance era kwaye kiki konze fe kwotwalinga ku Kingdom ng'osaba advance ku ssente zo z'obanja ez'emabega bakugamba bw'oba ozaagala kati leero lumu ogw'omusanvu oba obanja omwezi ogwokuna bw'oba ozeetaaga kubanze kyatukako emirundi egyo. Omuwala omulabi andeetedde enkofiira. You understand? Oyo bankwatirako Mulago wa Mengo Hospital. Si bankwata Mengo naye twatuuka nga bamanja ssente nze n'okusasula naye nga siziina naye nga nasaba ewiiki nnamba emabega nga bakimanyi ndi mu ddwaliro n'ekiganda nga akimanyi n'ensaba bampe ku ssente zange ez'emabega nsasula omukyala nga bamulongoosezza mukyala wange Siziriyani. Tekyasoboka era nekiddamu n'omulundi omulala. This was 2011 era nekiddamu ne 2015 nga guggwako. So kati ekintu kyenjogerako nkitegeera obulumi nze nalina omukisa nti nze kiri ekyasooka nakutegeezeza nti nakubira Minister Kakoza James by then yali Minister wa Health. He's my friend.
nga alina emirimu emirala gye mukolera mu ministry nankubira nampa emitwalo miliyoni 2 eddwaliro ly'Emmengo oliraba tosobola dyogerako nze kibi n'enkikkiriza kuba ndyagala lyambeererawo nga tebammanyi ne bandeka ne miliyoni 2 nga bammanja miliyoni 2 mu emitwalo 10 kuba nali nsasula emiliyoni 4 mu emitwalo 7 ezaali zeetaagibwa ne baŋŋamba oleeseeko zino miliyoni 2 mu emitwalo 6 nti kale esigadde miliyoni 2 mu emitwalo 10 katukuwa olupapula jjuza wano nga tewali nti oba nteeseyo musingo ne nkola bwa fotokopi yange eya Kingdom ne nsayininga ne foomu awo n'akafaananyi ne mbawa ne bagamba genda tukumanyi ojja kuleeta ssente tukuwadde emyezi 5 6 era ekyomukisa bwe navaawo omusumba bamuyita Eroni Mutebyo w'Entebe namusinkana oluvannyuma nankubira essimu nampita mbakyalireko kyaki ye Entebe bwe nagenda ekyaki nayita abawuliriza agamba okola bulungi ku radio nkwagala jangu otukyalireko kyaki bwe nagenda Entebe emirako ssente okukyalira abantu abajjanga okundaba buli omu n'asasula ssente ng'abantu banjagala nnyo okundabako bye nali nkola navaayo ne miliyoni 3 mu emitwalo 5 mu kyaki eyo nezijjako mangu ssente zaali zimbangibwa Emmengo nenzitwala nensasula bwe ntyo bwe nasobola kati si buli omuntu asobola okuyita gye nayita nze kati omwana ono mukwasi alina omanyi ekitegeeza okuba n'omwana ng'alina ekituli ku mutima ffe abazadde nze nali ng'ewa Kiganda waliwo bwe twamukolera ssente lumu twali enakivubo twakola miliyoni oba zaali 2 mu mmeka bino ebya 3 mu Desemba bwe byaggwa nga wayise wiiki n'atuyita okutusiima yatuyita waka wuwe abano abakuna matata ne baleeta embizi ne baleeta biki ebyo naye twalyanga ebyo ng'atugabulidde waka ewe nga bakyala baffe n'abaana ewaka bayala tetulina mmere kuba twali tubanja emyezi mingi jjukira bw'aba alanga 3 mu Desemba mutandika okuva ogw'ekkumi nga balanga ogw'ekkumi n'ogumu n'ogw'ekkumi n'ebiri nga tebabasasula mulinde sente zonna zigenda nakivubo okutegeka nakivubo kati bwe kyaggwa nakivubo yatuyita okutwebaza nga tumukoledde sente nnyingi ennyo ewakaawe n'atujjula kijjulo kyakulya mbizi omuzadde nzikirina kyakulya kyosobola kumpa n'endya ne kinzika nga nkimanyi nti omwana wange waka sobola kimugulira nze sisobola bwe bulumi bwe twayitamu twatuuka mu mbeera ey'abasajja okutumanyira bwe batyo n'akuyita n'akugabula embizi okukwebaza naye nga akimanyi omubanja emyezi 3 emabega ife ekyokuwa sente naawe ogenda oli n'abaana bo akuyita mbanaye mwebale nnyo mwebalire ddala mbawadde gondi eyo okubasiima abaana bange ewaka n'omukyala nze bendowoozaako okumpa kiro y'embizi n'enjiri awo mpa akwota y'ennyama ngende njitwalire abaana bange ne buli omu ne bw'anaawutamu kasupu naye nga balidde kati ffe ebyo byonna mbijjukira nabiyitamu so kati omwana ono w'omutima mukwasi nejje buli saawa eno njegedde bino byonna weebiri omusajja ayita wakiri babbulo abakubi b'amasimu ku radio n'abawa emitwalo 2 mutandika okukuba ku radio nga muvuulira maganda n'atakwata ssente ezo ez'omukozi oli mukwasi alina ekituli ku mutima nti kaakati omwana gwe bakwogeddeko nnyo omwana woono genda njogedde okumala omwezi mulamba mukwasi nejje buli eno akyalomba abantu bamuwa 10,000 omwana tebannamutwala kumukola ki kumulongoosa naye nga kino kijja ng'omwezi ogwokutaano juzi Kiganda yakola celebration y'omwana we birthday y'omwana gwe yazaala n'omukazi omuto oyo simanyi Sindi nabiwulira ng'ogamba baki simaya sente yayonona munyonyo otegeera it was a party etakka wansi wa bukadde 20 yali pate y'amaanyi kuba ye mukazi omanyi abakazi be baagala omwana asooka biki by'omulage ate nga gwe omusajja olina abakazi 2 olino ate n'ono abayagala omulage nti you understand ayina omu ate oli omulala nasejje naye mukazi we soke tuvuge kino ogerako nze mumanyi namukola emyaka 7 n'ekitundu Musumba Kiganda alina omukyalo omukulu bamuyita nasejje oli gwe yayawukana naye ng'amukwatidde mu bwenzi sigogamba simanyi oba basi saakitegeerako nti they divorced okwawukana abantu they call it divorce okukitegeeza okwawukana saakitegeerako mu bbanga lyetwamala ne Musumba Kiganda nti they divorced kyenategera nti Musumba Kiganda yakyawa mukazi we naye omukazi yali amwagala so they didn't divorce mukumanya okwange nze ekyo tukireke naawe kaakati ebintu byendiko bwe bulumi obwo nti abamawulire bannange bafiirwa abantu nina yafiirwa mukyala we nga tubanja tayambibwa munina bamuyita munina fumu lya mu nsondo oyo mukyala we namufaako tubanja tebali nti bajja kugamba kale gundi alina ekitwadde ate nga mubanje emabega katumudduukire nothing
waliwo omulala ono gwe nayogerako abafiirwa abaana biki bitegeera kati nze nvuddeyo nga saddaaka olwanirira abo njogere ku lwabala kuba n'abaana abamu benjogerako bumeseji buli muno jabbula bwe baweereza maganda yo wawulidde omwana audio yayise olwajjo ey'omunnamawulire omu ng'agamba musumba kiganda amini bannange munayega maganda byayogera byebyo byenyimbi twalimu oyo yali chief news editor wa radio yange wamuwulidde ndowooza era kyekyansikiza nga naye maganda ayinza baba byayogera birimu eggumba kinagamba kiganda kuba gwe wasinzidde ku audio eyo naawe onnoonye kuba bulijjo mbadde mmanyi nze ndi omu nze abyogera kyeŋŋamba kiganda nti bwe mbaze ebyenjogera abuzaabuza abantu oyo abasiyazi bamuteeseemu ssente koze nedda mukama wange nze temwawulira message yange yayite y'ebisiyaga okulwanyisa ebisiyaga thank you kaakati kale abasiyazi baba banteeseemu ssente ebyenjogerako byo biri bitya weebiri oba si bituufu byogereko you understand kale abasiyazi bateese matiya ssente oyitegeera naye byayogerako weebiri come and address them because that should be the issue nti maganda byayogera tuveeko kale walinza oba waliwo amulwa amuteekamu okulwanyisa naye byayogerako byo kwebiri kakati munnamawulire oyo yavuddeyo Fulgence Okaweesa is a manager somewhere oyo gwe yayogedde amanaging emu ku radio station wano kati saawe okitegeera kakati ye yavuddemu omwasi ogwo naye n'ayogera byenjogera kwakakasa abantu nga asinziira kati kiganda ye abamwogerera okuvaayo kakasa ati maganda byayogera si bituufu bukubi bw'amasimu bwayita naawe emitwalo 2 mukubenga ku radio mugambo oyo byayogera bifu kakati bannange abasira abakatuliki batudde bakoze omukolo babuuza embizi tuli enkazi oba nsajja okiwulira laba omusiraamu bwava nagamba nedda tetujja kukkiriza nsajja omusiraamu awanika omukono ayita na mukkuba eri agamba nedda lwaki muwa bannamu embizi ensajja tewooma banna oli musiraamu omukubi w'amasimu ya nagamba kiganda abakubi amasimu tojja kulonda musimanyi kano kabuvuka buli awo buno tebulina makulu you understand bunonya peti yes thank you bwebu namugamba ajjeyo bonna mawulire benakolanga nabo ompulira webali balamu tebannafa omwe yafaako omu abaleete ku radio bagambe nti maganda aleete batte tomanyi batte aleete omwana bamuyita gundi oli aliawo yali yetugidde ku radio yali naye yeetuze lwakubanga namwogerako yali yeetuze olwokubanga mukazi wa mulongooseza mu nnyumba bamugoba abaana abalwadde tebasoma landlord agambye tukuwulira ku radio omanyi omulimu gwaffe guno ogw'oku radio abantu bamanyi tuli b'amaanyi amawulire gakuwa erinnya teri kintu kikyasinze kuba kibi ng'omuntu okulya baba batumanyi tuli b'amaanyi mulina ssente mufuna radio ssente nnyingi so ng'oli yala abantu bannamawulire bangi ewa kiganda basuula mu church kwewala migozo bano z'aba landlord yes bakubanja akolera ssente nnyingi waliwo gwe nagambye olwajjo nti temunyigiriza nnyo mujja kunjogeza n'ebiri wansi w'olulimi kuba gye ebiri bingi byesaagala kwogera nga bwe naabyogera bijja kukabya bangi amaki nga mbimanyi kakati Matiya wemba mujja ku radio zino bakujje gye bakujje nga woyogedde n'abakozi abalala bajja baweebwa contract thank you genda ku radio ya Senyonga ogende ku radio ya Kiganda ogende neye yono bano bonna abafere ono w'ensambya ogende ku oli omulala oli ani oli ono oweno ow'ekisaasi ogende ku ye mukono Dunamis abakozi ku 10 ombuli oba owezaako abataano abalina contracts they don't Kiganda bwe yawuliranga mwekyanzeeko njagala genda ng'ebimu Bishop Luwalira yayita mu omugenzi bamuyitanga Kanoni njagala ne bampita ngende okutandika Namirembe FM oyitegeera kati mba ngende Namirembe nagira kinajja nabuuza kakati oyagala ki sente mmeka era kakati contract awaletamu ekya contract mukuleta contract is a coward he's a coward omanyi lwaki ye bwakutegeera nti akwetaaga anoonya bwangeri gy'ateekawo ekulemesa
contract Kiganda nze gye yandeetera tusayininge naye bweti we yali yaleeta contract ey'okunsibirawo ku mulimu bino ebyalimu ebitono ebyagirimu. Contract gyayita n'agamba Maganda okoze wano ku radio, contract gye tukwasaawo eno nti bw'ova ku Radio Kingdom wonna w'oligiviirako tokkirizibwa kugenda ku radio yonna yonna eri mu radius ya kilometers 10 okuva e Kampala. Nga bye biri mu contract. Nkubuulira n'abalala bajja bikubuulira. Ekyokubiri tokkirizibwa okitegedde ekyo kitegeeza olw'okuba yandaba nti I was a top most presenter ndi wa radio nyingi ezaali zinjagala gye nali nsobola ogaana enfuna emirimu otegeera nga ansiba amanyi bwenviira ku Kingdom nengenda ku radio endala nja kuba wabulabe audience ngenda naye eryo lyeteeka yegundi gyakawaayiro ke yateeka muki nkubuulya ensonga lwaki sayininga contract gyeyampa kikyobuuzizza ate nga siyagiwanga bonna yalona abalimu eriiso nga bayita sokojje n'akubinika mu kano. Ekyokubiri akugamba bw'ova ku radio yange eno ku Kingdom n'ogenda awalala tokozesa linnya lyange linakuwa Matiya oba kyekitegeeza ekyo kati omaze emyaka 7 ku Kingdom abantu bamanyi Matiya kyowola otudde kitegeeza gy'ogenda awalala omusajja ayina omutima omubi ogwo. Tukanyagamba ali kweno radio nga yogera nga Matiya ogenda kuba abantu bawuliriza mannya otegeera kitegeeza nti gy'ogenda oba otandika ng'omuntu omupya gwe batamanyi kuba radio CTV nti bakulaba. Obwo obuwaayiro bubiri bwe buti omusajja bwe yaleeta muki waliwo yali manager wange ebiseera ebyo bamuyitanga we yagireetera waliwo omusajja oyo Joshua bamwita Joshua njadidukira musajja ali munyolo bwatyo nagamba nakwata contract yeti nenjireeta copy yange nenjireeta okugiraga ewaka kyala naje nagamba konza abo musajja antya otegeera kakati nenjibadiza nengamba konze kakati nti katukirekenga bwe kiri wentemera ngenda n'erinnya lyange era nabiteeka muli mugundi mbu simanyi bw'ogenda n'erinnya lyo biki bwe bityo. Kitegeeza abasinga bali ku station yawo si Kingdom yokka naye abasinga ku radio entono z'omenye wano baliwo tebalina contract. Toyina contract kati akukuba Luganda ng'enjogera ensangi zino nti ne bw'obanga ovudde otoyina osobola muwaabira mu mateeka naye musomye tukati mumanyi bintu bino Maganda kati wulira njagala okitegeere nti ebiseera ebisinga desperate ekwesa omuntu ensobi abaana b'abantu bangi abali desperate okunoonya emirimu nga ye ne bw'omugamba nti tewali contract agamba kale kaŋŋende nja kukola ki secondly ffe baatusuubiza contract after 6 months nga radio emaze okutandika ffe abaagitandika kati 6 months ne zigenda tojja kumala 6 months omalo gwesibe kwa kabana bishop njagala contract owulira leero agenze Zimbabwe akomyewo myezi 5 agenze South Africa akomyewo mwaka ali kunna kivubo ate kululi you can't face him. Ayo awo yantinze nina ba minister bensa nina minister no mu Uganda nga bwe mwagala mu wiki munnaku 3 mba mufunyi naye Abasumba genda wali bwaiso labe kyekitwala okutegeera Senyonga owuli akamagu tayogera ku radio eyo takulimba nti asobola okwagala Senyonga nayogera naye munnaku 2-3 ate nga Senyonga abeera waawo otegeera so bana abantu bateekawo embeera okubalaba nti bazibu babamanyi bakwewala buli bwogenda bamanyi olina obwetaavu toleeta ssente so kati bakituteekamu nti akusuubiza ano ng'okola kinti kale myezi 6 radio etandise nga ffe abaatandika ojja kuba okola bwodo tusayininga contract nga tumaze okwasesinga buli kimu kati tojja kubeera wakati awo atole mana bishop ate kati contract kale kakati di wogenda ku top ng'ovudde ku Kingdom ya jo nkyali ku Kingdom otegeera mbadde nkutegeeza nti ebizibu by'abantu bano top nagenda juzi wano 2021 lwaki mbadde ndeese top nga ngamba the same thing happened era tewateekawo contract nga ate otegedde bibadde eri Senyanga yaleeta contract Senyonga kwa mwenyini ye yannoonya Senyonga yalina olutalo lwa gundi ng'afudde kwa bana abasajja nze banzuula nti ndi mulwanyi
bonna nga yigafudde senyo nga akola statement evuma yiganga mufu abantu social media ne bagamba lwaki ovuma omuntu omufu antegeeza kiyetaaga waliwo abasumba abanabbi b'obuki b'obulimba omulimu gwampa ayagala nze mbeere nga nkuba ki programu yange yakukuba banabbi b'obulimba ye bagenda okumpa nampa lisiti y'abantu abawerako nno abamu muli beewuunya nga mbakubuulidde balina kugatuza obbajira ne tukireke for now nze si kugamba senyo abasajja bano batemu omusajja ng'alina emmundu 6 nze nga sitambula yadde n'ekirita yaŋŋamba kayanja omumanyi kakanda omumanyi bulungi omumanyi bulungi bujingo omutegeera wangi kikayiwa omumanyi kayanja omutegeera bulungi wangi waliwo sembera bano abantu b'enjoga nabo waliwo omulala gwe yaŋŋamba simanyi ali wano ng'ovudde kawempaawo ng'ogenda saidi z'ematuga kagomaawo alina TV simu bagiyita nga batya yoyoyo omutegeddeewo mwangu kati linako Matiya mu bonna lisiti emaliriza ng'eriko omusajja ate kubamu ku basajja abankwasa ennaku nentula nengamba konze naye mukama wange ono naye ye musajja w'emutundwe I felt too bad kubanga nga nkyala wange asabira mutundwe omulimu ogwampebwa era nze nalina ofisi yange nze sali answerable eri present genda obuuze ku top radio bonna b'obuuza bano bakamagu baani nze sigattagana nabo nze nalina ofisi yange mu kyaki munda buli kimu nga kyange nja kulaga ne videos ebifaananyi birabe uze ku mission. I was on mission to hit every pastor atakwatagana mukama wange negwe tolina wadde akamundu wali ku front line nali siina nakirita kakati omusajja nze gwawaayo naye basajja bano batemu kankubuulire mu Uganda nze ndabye n'ensi olumba abo bosomye abasajja benjogeddeko bategedde bulungi gendako olwesande buli omu ku kyaki yolaba ebibeera ebyoma ebibeera kakati akamotoka akange kenvuga oli ne bwasuula ensigo yaffe neesobola okukayita mu ndibirwamu ibannanga abasajja bano batemu otandika omulimu omusajja oni namukwano gwange bamuyita Joram namugambako twali naye lumu ku kyaki eyo yajjako mu ofisi okunkyalirako ewa Musumba Ssenyonga nemugamba konze naye omanyi nti musajjawo yampa obutwa omulimu gwe yampa butwa toseka bino byannaku mwana waffe Ssenyonga yampa obutwa mbunywe nga ndabira dda alabira ddala yaŋŋamba I'll give you every security you want. Whether you need a gun, I'll talk to someone and back a gun. Don't worry. Just I'll give you all the nze nina gadgets ezikola investigative. Kati nze kwa yali abisubiza nenga buli kimu. Nze buli kintu recorders eziri professional. I have the latest recorders. Nemugamba koze nakati Musumba omanyi bwe mba mbakola ekintu kino. Sijja kusandikirawo direct kutandikira kuba maanyi. Katandikire kuba n'abayi mabega n'abato bato. Nzimbe ekintu sigwa kugwikubali. Maria otindolo oyagala lekawo mulimu kakati nkola omwezi gumu 2 bwenkubakubayo bwedde mabega okuba wedde omwezi gumu 2 3 4 5 kati nensaba nemugamba Musumba ntidde kansooke mfune mu kiriivu nempeta okay tulina Matiya ku radio twazingamba Matiya kyowolo otudde nenga ye Henry Maganda atutematema ye program yange esoose naye nsubira ajja kumpa omukisa okulaba ntukola programs endala naye tuwetu yalatema overview na kusooka kuddamu bibuuzo nange olumu byembadde nnyina mu mutima ndwakya akola byali mu kukola video zakola ne audio nendo za tutegedde naye kakati Matiya ekibuuzo kigeno sembayo then tulabe tuyinza okumalira program eno ogambye tebagaba ssente tebasasula bakozi
ne wosaba advance ate ku ssente zo z'obanja tebakuwa oba radio zino tezikola ssente. The fact that muziri Christian based maybe aba sponsors tebazijjumbira nnyo and all that. Kakati njagala ekibuuzo ekyo nga sinaba kukiddamu. Nina akantu ke njagala okuhighlightinga ku program gye nali ngenze wani wa Musumba Ssenyonga bagitanga abafere mu ggwanga wa Musumba Ssenyonga. Njagala okitegeere nti abasumba tebalina value ya bulamu y'abantu be bakozesa, kubanga Ssenyonga ng'alina mutabanyi we, kuba yali mukwano gwange mutabanyi we era ng'ajja nnyo mu ofiisi omwange ne tukyatinga. Nze gwe yawaayo radio yonna yalaba nga teri muntu gwasobola kuwaayo nga nze gwe yawaayo. Entalo ezo njagala lumu bwe tuba ofunye omukisa ne tubeera ffenna nkubulyeko entalo z'abasumba z'ennwanyi in general. Njagala lero mpo omukisa tutemeeteme one onziremu. Ssenyonga okumpita eno yalina history y'entalo zinalwana ewa Kiganda. Ewa Kiganda banyumbako n'emmundu okukuba amasasi. Era njagala tufune program. Omukazi totandika biboozi byebyo nawe mbatiya. Totandika biboozi. Kiganda okufuna omukazi ono owokubiri nafunako nze kuba twakuba abasumba abaali tebakkiriziganya naye. Ezo naze nto twazikola ki. So one time olimpaka akadde ne tuyita mu ntalo z'abasumba na lwaki balwanagana. Oli n'awaayira nti oli yateeka mu oli ssente. Eyo nayo eribeera topic. Abagoberezi bategere nti bano abasajja balina entalo zaabwe era lwaki balwana. Tugenze ku kibuuza ky'obuuziza kibadde ekya ssente. Kati bakola ssente nti oba abasumba radio zino nze nkijje ku basumba kati bakola ssente ate kati mwe mwagala ssente. Kakati kankubuulire ekibuuzo ekyo kimenyeewo kubanga abasajja bano agenda nadda mu basumba. Kati kangende nga ku muntu gwe mmanyi Musumba Kiganda yajja mu Kisenyi ng'avudde Masaka nga talinako yadde akataka. Nayita mu bantu abajjanga abagira ki abagula b'amalaaya bani abo n'atandika ki eki wakati mu b'amalaaya ne mukyala we Nasejje. Abantu bwe basonda ssente bwe bagaziwa ne bazimba ki eki abantu kyaki negenda maaso n'asaba abantu twagala zimba radio 2008 ne basonda ssente milioni zalinga 4 ebiseera ebyo ne bazimba Kingdom Radio bazimbye omutawa biki byonna radio etandise. Radio nekozesebwa yennyini okuba nti kati yeranga abakoberezi bajje mu kyakyo kitegeera. Kakati radio eno eba ekola ne ssente kuba ffe twakolanga ssente. Program gye nakolanga Kingdom nze abafere b'ekibuga was the topmost program. Yalina milioni ezisuka 40 every month. Nenga presenter agikola nalinga mu butwalo nkaaga. Njagala kubuulira sosi y'abasumba benjogerako nze kati nga nakolera si ya radio yokka. Tulina events tulina ebikujjuko by'abasumba bye twategekanga nga radio. Nga radio yekola kye bikujjuko 31 December twalinga nakivubo. Kiba kikujjuko kati ekikujjuko kyeki. Ate no twali tudigidanga okwebaza Mukama Katonda era nga tuwaayo Mukama mwebaza omwaka guwedde waayo kati okwebaza Mukama ogumazeeko no waayo. Ate bw'omala ekiwedde bannange ziwezesa awo muwaayo nga tegunnaggwako guno mwebaze agokuyisizaako waayo no waayo. Kati bw'omala ne ziweresa awo mukaaga ate ne bannange kati waayo okwebaza Mukama osige ensigo muguno omupya ate no waayo ne muzinyo Mukama amatiya kekasembayo. Roughly enyingiza y'abasumba it is broad. Njagala tutemeeteme mu program eddako nkutemere enyingiza y'abasumba ennungi entuufu eri etya otegere nti bano abasajja batemu mu bikujjuko ebyo gobo balabalamu balowooza kivulu kati katugeze na kivubo gye walimu ennyo na kivuluza wagira ssente nga mmeka ng'ogamba bakola ssente roughly. Kakati Kiganda ffe emyaka gye twaliyo ng'ena 5 twali tusanga na kivu okujingira 10 mmeka 5. Bujingo ono ye yakuba munne ekikono n'atulemesa okusoloza ku bantu baffe 5 n'akiyingirira Katonda tebamusasulira. Musajja n'atuyisa ekintu naye ekintu kyaffe twali tusasuza 10 ezo etegeera na kivu mu kugizimba awatuula abalabi. Omanyi abantu abagituulamu
abalabi b'omupiira gwokka mitwalo 2 nakivu eri enkadde eri gye twalingamu y'abantu emitwalo emeka kakati abalabi abantu b'e nakivu bajja tutu babeeramu ne bajula bangi okusinga n'abalabi b'omupiira ebbali yonna ate nawana ekisaawe kyonna abantu we basambira omupiira ne watuula abantu wonna obutebe ng'emitwalo egyo abantu babeeramu so nakivu twalinanga abantu abataka wansi wa mitwalo emeka kakati abantu abajjange nakivu abo emitwalo 5 buli omu ng'ayingirira 15,500 balamuzi ba sente mmeka anti basasula kisaawe basasula ebyokukola kati Matiya ogenda tutemera mu programu eddako njagala okubalira nakivu twagifunangamu sente mmeka gwe nkugambye gwesooka weebalire nti omuntu okuyingira obuyingizi abantu emitwalo 5 nga buli omu yasasuliranga 15,500 nga bujingo tannatukuba kikono kakati bw'ovaawo emirundi yes ziba milioni 2.5 si milioni 2.5 okitegeera ezo zaawalize basasulanga ku gate kwokko okuyingira kati bwe twayingiranga mu kyaki twawangayo okwebaza okusiibula omwaka ne twebaza Mukama Katonda okutumazaako omwaka guno omukadde nga ebulayo dakiika gugweko ne baleeta muweeyo ne tuwa kati abantu emitwalo 5 kale bala nti abantu emitwalo 4 bawangayo ekitone nnyo no average siringi 15,000 ezo nazo entone nnyo ate ngeri abawa mitwalo 2 3 ameka era ku mitwalo 5 gwe balabwa mitwalo 4 gyokka nti bawangayo era 15,000 kiweebwayo ekyo bya milioni 2 otegeera ekyo ne tumaliriza bwe zaayingirange omwaka omujja nga guyingidde wabeeranga omwaka guno oguyingidde Mukama waffe yeebazibwe kakati akadde kano siga waayo Mukama omwaka guno akuwa omulimu siga Mukama akuwa omukyala siga Mukama akuwa visa tugenda tema program tukome wano program eddako tutemere Matiya njagala osiibula abantu bange program eddako bannaye nyina kusaba Matiya wanampa obudde bintu bibiri byenya tukwateko mu program eddako one njagala tulabe obudde buno abantu butumaze mu program eddako lwaki abasumba bano entalo balwana then tugatiremu n'ekya ssente bakola batya sente Matiya atemeretemedde mukatono kembaze nga ndagabera milioni nga 5 plus sofa awo nga bintu bibiri so temeteme tulabe anera ku bibiri program yaddako budde unatuma tunakola ebiri utugana Matiya siibula abalabi ba Unique Media na mikwano gyange mwenna mbadde nsaba same musigale mu followinga ku mukutu guno gwa Unique Media nze nkiwa nti ensi yonna okuva sikiwa wabula bwe kiri ensi etambulira ku communication wadde okimanyi information yetambulira ensi etambulira ku information tewali kirala okumanya ensi kwetambulira so mweyunire nnyo emikutu nga gino muyige abantu abali eyo abalokole naddala mufeeyo okuwuliza ebintu bino mujjemu ebyokuyiga bingi ffe bye tumanya abasemberedde abasajja bano bye mutakola ki bye mutamanyi mufeeyo mubiwulirize nga temukitwala nti alwanyisa muntu wange you understand so mbebaziza nnyo okulaba nti mutulaba era ne mutugoberera nze ndi willing okwogera naye nkiddamu sirina lutalo luli personal na muntu yenna wabula nze nina olutalo kubikolwa ebibi ebikolebwa abantu bano you understand kyekizibu kyange kyokka nze Henry Maganda Matiya Kyowolo tudde ndi musadda musoga I'm very much proud abantu bagamba Jeno Kaihura one time yangamba yawakanya one time nagamba but I don't think you were musoga nange simanyi okay webale nnyo obudde Mukama wange neyanziza akadde Mukama wange mwenna ne team production camera person waffe bana neyanziza akadde ke mumpadde mbadde nsaba Mukama Katonda obamba weeyo kasooli oba mwanatwala ku ndizi oba ffene simanyi yonna tugenda twala okay asabikege manya gange wale kwa mulaba program eno mbadde ne Matiya kumpa overview kwa nange mbadde neebuuza ate nsubira naawe eyo wadde neebuuzo bye weebuuza oba olyawo lwaki Matiya akola ate byabadde akola mu video ne mu audio zibadde zitambula mu audio ziyatambuzanga mulimu ekintu kimu oba bibiri byayogera byenjagala abasumba statement eno mujje tunulemu nga mmwe waba byayogera bituufu yagamba obeera nga toli mulokole n'osemberera omusumba tolokoka ate nakano kagatteko bw'obanga oli tonnalokoka
n'osembera abasumba ba Uganda abasinga obungi bano benjogerako tolokoka. Ate naawe bw'obanga oli mulokole nga tondinda mirandira giringa gya muvule mu bulokole n'obasemberera ogwa wansi fuuti 1000. Okay. Mu program eddako tugamba tutunuulira ebintu ebyo bibiri, sente gamba bakola sente nyingi bazikola batya, then oba oliawo lwaki entalo zisusse mu basumba. Nze nja kwogera ekintu kimu nti Uganda eno nsi yaffe ate tulina gyagala kuba tetulina walala. This is home. Buli omu akola ekyalina okukola mu butuufu bwakyo, ensi ejja kuba egenda mu maaso. Mwebale kubanga mulaba, subscribe, mwebale kusharinga, then musigaleeko Matiya mbakakasa nja mukomyawo mu kitundu ekiri antutemaatema. Samike gegange we sign out.